Omwana ono Imran Bukenya nga wa myaka 9 yabula ku bazadde be ku lunaku lwa Eid okusala ebisolo nga 9 omwezi oguwedde nga nyina atwaliddwa mu ddwaliro okuzaala. Ewaka bali balessewo mukozi eyali tamanyi nti omwana alina obuzibu ku mutwe. Mangu obudde obusinga mukozi yaliwo mukadde yali yagenda. Katono ompya yaliwo nga wabatu waliwo bantu ewaka mwenda okugalagala jeeno omwana n'atafuluma mu nnyumba. Nekati Paul mukozi yali tabimanyi galaji esigala nga azugule omwana n'ayita ku galaji n'afuluma mu gate. Okuva olwo babadde bawenja omwana nga kumpi tewali kanyomero ke batatuuseemu. Anti yabula lwa mukaaga ne tumunyonya ku Sande n'atubula ne tutambula mu bifo bye tumusuubiramu n'atubula ne tugenda turipotingako ku poliisi ez'enjawulo, poliisi ya Nansana, poliisi ya Wamala, wonna ne tugenda nga tewali. Olunaku lw'eggulo waliwo omulambo gw'omwana ogwasangiddwa mu kinnya kya Kazambi mu maka g'omutuuze omu era bano bayitiddwa kiyumba naagwa okwetegereza oba ono ye waabwe. Bamulabye ng'ali mu septic tank batukubidde amasimu ne batugamba tujje tulabe oba nga ye omuntu gwetwadde tunoonya kubanga nabo bennyini abamulabye tebabadde sure oba yeye oba muntu mukulu. Omukozi eyabadde azze okukola mu maka gano ye yalabye omulambo guno naye n'atemya kuba obuyinza. Yadagenda kusanamu amazzi kulongoosaamu na kubyala by'omuntu n'agenda ku poliisi olwo wa chairman na reporting. Kati chairman twabadde tulinayo ebirango ne bagamba mujje mulabe oba yono omwana wa muyabula. Nakati bakyewunya engeri omwana gye yatuuka mu kifo kino gye yasangiddwa. Olaba ekifaananyi ky'ewaka abantu bawanvu nnyo kiba kizibu nnyo omwana omuto w'emyaka 9 okuwalampa kiriki ekikomera. Ekyokubiri omwana bw'aba yagwa mu luzzi ate agwa atya mu luzzi ne yeesaanikira. Ebbaati lyabadde bikkeko singa badde yagwamu balisanze batiri open. Poliisi etubulidde nti ekutte abantu babiri okuli yasse Maganyi ng'ennannyini maka omulambo egwasangiddwa ne Beso Erisaalongo bagende babeeko bye baginnyonnyola. Bakumiddwa mu poliisi ya Nansana. Tubaguddeko omusango ogw'okutta omuntu, omusango gwa mada. Onyanga agamba nti mu kifo omulambo gwasangiddwa waliwo ebintu ebirala byasangiddwawo nga kiteeberezebwa nti bino bye beeyambisiddwa okumutta. Tank eyo abasirikale ne bazuula nti badde waliwo jerikani y'amafuta. Ndowooza bagezako okuyiwa amafuta septic tank okubuuzabuuza ngeri ekivundu ekivundu. Ebyo nga bikyali awo ku kyalo Kasozo mu town council y'Ezigoti mu district ya Mityana abatuuze bazudde omulambo gw'omuntu ku ttale wabula nga tamanyiddwa ku kitundu. Kubanga bannange omuntu omwana ozaala omwana ono tumanya nfa gye yafaamu tetumanyi gye yava ng'omuzadde olumwa. Ono baleeta muleete oba kiki tetumanyi kuba kirabika si wa mu kitundu. Okusinziira ku poliisi ebisigalira bino ebirabise nga bya mukazi omuntu yandibanga yamutemula butemule omulambo ne gusuulibwa mu nsiko. Ereza nti mukyala olw'engeri gye yabadde ayambaddemu yabadde ayina sikaati ne bulawuzi ate ng'ayina n'akapala ak'omunda. Poliisi etandise okunoonyeza kwayo wabula ng'esabye abaabulwako omuntu nga mukazi be baba basooka gy'eri olwo nayo efune weetandikira.